Kikakasiddwa nti Brenda Miles ayina olubuto. Ngenda kuba nkuwa details ne info. Oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much Bamikwano for subscribing and keep on subscribing. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Abakujanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Bakugamba basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Genda bakujanjabe togenda kubeera ng'oba oli awo osigala kyekimu. Bakugamba gwe omusajja bakolera ka wake up call kanono nga kaliwo kuzza ssanyu na kitiibwa mu makago ate nga gwe omukyala bakolera ka gift organic cream abajja kuba bakuyambako ne kazigula olususulo ne skin yo nebeera nga etemagana nga ya baby. Sibeboka tukugamba nti Hajati Kalodo naye akulombera dduwa ensonga zo ne zibeera nga zitambula malidadi sana. Gwe wenna atawanyizibwa mu business z'ennaku zino teziri kutambula bulungi naye siba recommending akozesa badogo mu business. Genda bakulombera edduwa buli kimu kitambule nga kiteeketeeke. Naawe anoonya omubeezi onoonya mukyala onoonya mwami Hajati Kalodo ye solution. Asonga naawe agoba ku bya passports oba visa Hajati Kalodo ajja kuba akulombereddwa. Mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba mu kabox aka black okuli Hajati Kalodo omusomi w'edduwa. Brenda Miles mukyalo oyo mwenna abasinga mu mumanyizize nga mukolako stories ez'enjawulo era ku miramu egy'enjawulo. Wabula olunaku olwaliyo kikakasiddwa era yennyini avuddeyo n'akiproving nti keekadde omulenzi woono omujja gwe yakafuna oba oli awo agende maaso n'okumuwaayo ezzadde. Kino nno kyasooka ne kireetawoko ebibuuzo. Omulundi guli lwe navayo n'enkola story nga buli muntu yeebuuza Brenda Miles anaasobola okufumba, asobola okuva mulimo gw'obwamalaaya n'akwata obufumbo. Ne mbagamba abantu bangi bavaayo ne bakyusa embeera zaabwe. Ne mbawa ne example ya Bad Black. Bad Black ani ataamulabanga, ani ataamumanya nga n'olunaku olwaleero still akyenyumiririza mu mulimo gwe gwe yakola mu biseera eby'emabega. Ate yavaayo n'akulaga nti alina famire ennungi, abaana be balungi ate baana bampisa. So ne Brenda Miles ndooza bye bimu ku byamusikiriza n'okumusobozesa okukkiriza mu ye nti asobola okutuula n'afuna omwami n'afumba. Juzi wano naliko naye namusanga ali live ku TikTok n'entwala obuvunaanyizibwa n'enjoyininga ne musindikira request era n'ajja acceptinga nampa n'olukusa mubuuze lwakuba tekinologiya waffe yagira n'asobamu naye omanyi buli kintu ku nsi kyewunza. Nalibadde mbalaga akatambi ako lwakuba amaloboozi gaako gali wansi, that's why saasobola kabazanyira. Ne Brenda Miles yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga osobola okuleka side abantu gye bakulabiramu gwe n'osalawo n'okola side n'otwala side gy'olowooza nti yeye okusalawo okuva mu mulimo gw'obwamalaaya n'agamba nti kati Dubai kamubeeremu nga sikola mulimo gwa kulaaya nga ntetenkanya bulamu ng'omukyala yenna. Yavaayo n'akitaanya bulungi oba n'akinoganya bulungi nti ye n'omwami we bali comfortable ate era omwami we abamuwalampa yali si muyimbi ng'abasinga bwe mwalowooza. Just lwe yavanga ku mirimu gye ng'akoye ng'agenda afunayo ka studio session awo ng'akolayoko era nnyimba ze bwe muba muziraba eza Brenda Miles zikoma mu just zibeera nga intro zikoma mu seconds 3 olugenze nnyo lubeera mu dakiika namba. Style akuba hip hop. I think ekyo nakibatangaza bulungi last time. Then ekirala gwe abadde yeebuuza nti Brenda Miles ekigenda omusobozesa okufumba. Ekituufu kiri nti kati akulaze nti ali lubuto, then kati ekibuuzo kye ky'obeera okyayina ku ye. Yavaayo n'agamba nti still ye akyawagira abakyala bonna abakyali e Uganda baawulira nga baagala okugenda e Dubai okukyusa obulamu bwabwe n'abakuutira ye nga ye mu bigambo bye nti e Dubai emirimu egikyasinzeeyo ssente gwe mulimo gw'okutunda omubiri gwe oba ogw'okulaaya. Bwe njogera bwe ntyo ndowooza n'omuta abaawulira. So awo wennyini Brenda Miles abaana be basinzira ne babeera nga bamubuuza nti bwe wawumula omulimo gw'obwamalaaya mu Dubai wazzaako ki? Cause tukulaba tokomangawo Uganda ate era Dubai okyaliyo oli awo onywa ne video z'okola ez'enjawulo tuziraba nga okyali mu bifo eby'ebbeeyi bye walimu ng'okyaspendinga ssente ziri ze wakola ng'oluusi nga tozihasolingidde nnyo. Kati n'ekyo Brenda Miles n'addamu n'akyanukula ng'era abannyonnyola oba ng'abagamba nti omwami we akola
bwe yasalawo nti kati kafune obufumbo era n'atuukiriza ekyo nti kati omwami akola era akasente kali essaawa z'olunaku olwaleero akamwami we nabuuza Brenda Marozi nti bw'anaakomawo e Uganda bagenda ku stagingawa oba amakanda g'obufumbo bwabwe bagenda gateekawa. Kino nno mwana wattu nyinza okugamba nti engeri gye yakyanukulamu yaŋŋamba ekintu kimu nakoowa bannamawulire n'olugambo lwabwe which means nti omuntu mbulamu Brenda Marozi gwasinga okwenyumiririzaamu essaawa z'olunaku olwaleero ng'oggyeko famire ye ne bbaawe olunaku olwaleero byalina ye mukulu SB4 wa SB4 Media akozi nti lwaki amusinza ye yavaayo n'amuadressinga eri eggwanga abasinga mwali temumanyi wabula n'asalawo n'agamba nti singa obufumbo bwe bubeera bugowinze wrong asuubira okuddayo e Dubai era nga n'ekimuze e Dubai ndoza kati abasinga temukyebuuza mulimu ki gw'aba agenza okukola. Kale n'olwekyo okukubiriza okulikinga okusharinga commenting okossaako obuteerabira kubeera part of our family ng'ohitinga that subscribe button. Bampita Vicky era nga tuli ku Wonderboy UG ne Vicky exclusive and I sign out.